abantu boogera ebigambo. Oli najja ayogera ekigambo nga tafuddeeyo. Mathala ala sabii mithal, ekyokuba ekyokulabirako, nojja olaba omusiraamu n'omutemera ekigambo nti oyo mwezi malaaya, naye nga ekigambo ekyo kyoyogedde Allah yamanyi omuddu wo oyo gwoyogeddeko ekigambo ekyo, nga Allah asobola okukusunguwali olw'ekigambo ekyo kyofulumizza, n'akussaako obusungu bwe paka olunaku lw'olumusinkana, nga Allah yakusunguwalira. Ate olinaaba nga ayogedde ekigambo kiyinza kuba kigambo kitono, oluŋŋamizza musiraamu munno n'omugamba musiraamu nywerera ku tawhid la ilaha illallah, ebisigadde byonna bite, nywerera ku tawhid. Bw'olituuka mu maaso ga Allah ne tawhid, ebirala ne bw'oliba nga oli mukendeevu, Allah alikusaasira. Kiyinza kubanga kigambo nasiha ebadde ntonotono, naye nejja egasa omusiraamu oyo, najja alongooka, najja akola emirimu emirungi, wallahi Allah n'akusiima olw'ekigambo ky'okoze eki, kigambo ky'oyogedde. Kiyinza kuba kigambo ng'okitemeredde omuntu oyo mwogeddeko ekigambo nga kabir min al kabair, kinene mu binene, naye nga gwoyogeddeko ekigambo weefuula mumanyi nnyo, naye nga kitegedde ayinza okuba nga y'omu ku mikwano gya Allah tabaraka wa taala, naye nga tokimanyi. Rubba ash'atha akbar, oyinza okutunuulya omuntu nga yenna enviiri tasaniridde, yenna ajjudde enfuufu, kitegedde law aqsama ala Allah, bw'abaako ensonga gy'annyonnyodde Allah, wallahi ajanukulirawo. Mu hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rubba ash'atha akbar, oyinza okusanga omuntu nga addugala yenna tasaniridde, madfu'un bil abwab, bamugobera ku miryango, olutuuka ku luggi bagoba bugobi, genda mulalu, naye nga gwogoba ku mulyango gwe tomumanyi buzito bwazitowamu wa Allah. Law aqsama ala Allah, bw'abaako ensonga gy'annyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala la abarra, Allah agiddiramu awo wennyini. Kikyetegeeza kigambo kimu kisobola okukosa obulamu bwo bwonna nga kibadde kalima wahida, nga bw'olaba bannanfuusi ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulowooza ki ekyabakose ennyo? Basiraamu bajjanga mu muzikiti, babeera ku layini esooka, bajjumbize, naye baddanga ebbali nga teboogerera omubaka sallallahu alaihi wasallam afuukule, nga boogerera basahaba amafuukule, naye batamanya nti ate bwe boogerako ebyo Allah bimutegeeza byonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abo jabba manyiranga ku bigambo, wala ta'rifannahum fi lahni alqawl, ojabba manyiranga ku ki? Ku bigambo byabwe, ko jobba tegeereranga. Kiki ekitegeeza? Ekigambo kino mbaka sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima, yakozesa kalima, kigambo, so si ki? Kati buti atuddeawo n'anyumya emboozi nga yonna ekusaanyawo obusaanyi, byonna byonyumiza okuva ku ntandikwa yabyo paka ku nkomerero, byonna busungu bwa Allah. Obanga emboozi gyonyumiza okuva ku ntandikwa yayo paka ku nkomerero, yonna erimu kutendereza Allah, kusuuta Allah, kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ebigambo ebyo Allah agenda kukuwandiikako kusiima paka olunaku lw'omusinkana, oba Allah okuwandiikako obusungu bwe, ng'obusungu obwo si bwakuvaako paka
kyobana imamu nawawi rahimahullah yatuleetera hadithi zino okulaga hifdhu lisan, okuuma ki. رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح.